Omusango gwa Justice Lydia Mugambe gwe basibidde e London oba gwe bagenda okusibira e London ayinza okufuna ekibonerezo life imprisonment oba ekibonerezo ekitandikira ku myaka 14 20 n'okudda waggulu mu ggwanga lya UK. Tugende mu kanyomero akayitibwa Who are the winners and losers musango guno. Tusooke n'abantu abawangudde. Winner namba emu asinze okuwangula omuwala gwe batwala mu UK agenda kufuna obutuuze akyuse n'obulamu bwe. Omuwala ono ngenda mukomyawo era kubaluuza. Winner namba 2 abantu bonna nga afiringa nti judge ono yali amusaliddeko omusango mu kooti ye Uganda n'atafuna bwenkanya. Mbirabye mu comment section ku video zenzize enkola okuva emabega mwezi mulamba ezikwata ku musango guno nga mulimu abantu abakomentinga nti omukyalo oyo yansalira omusango nali nnamwandu abaana bange yabayisa bubi kati abo bonna bawina baselebratinga. Bawina abalala abalabe b'omukyalo ono baneetukola abalabe betumanyi ne betutamanyi. Bwe babanga abantu abaawo omuwala ono amagezi okulopa judge nga bannayuganda ba mu UK bali mu kucelebratinga naye simanyi kiki mwali mulowooza. Bawina baweddeyo. Tugende ku ba losers wano owuliriza nnyo. Loser namba emu ye famire y'omukyalo ono. Abaana be baba deportinga ne babazze e Uganda, ayina omwami, ayina baganda be. Abadde ayina ba dependents bangi. Judge ono abadde akyali muwala muto, abadde ayina emyaka 49 ng'atandika butandisi obulamu. Balamu abantu abafiiriddwa ku mukyalo ono. Abadde ayingiza omusaala munene e Uganda, abadde judge ku tribunal ya United Nations ng'afuna omusaala. E UK wabadde asoma PhD obeera osasulwa nga student ogwo omusaala gugenze. Gattako sente z'abadde afuna nga sidipendi okuva mu gavumenti ye Uganda ezisupporting abantu abasomera ebweru ne business ze byonna bifudde. Loser namba 2 ye gavumenti ya Uganda sente zeetadde mu mukyalo ono okutuuka awo. Kuba nabadde nsoma ku mukyalo ono ne ngamba la hawla wala quwwata illa billah. Sente empitirivu ezirina okuba nga zimugendeddeko. Era ndowooza President Museveni amawulire gano we gamutuukako nti omukyala akwatiddwa mu UK teyeebaka. Ffe ng'abantu abakuba ttooki mu politics jjukira nti buli gavumenti bategeka ntegeke. Omukyalo ono mbadde nga mulabanga prospect mu gavumenti eddako nga gye babadde bategeka nga woolaba nti abadde ajja twala ekifo ky'aba Julia Sebutinde bassaabalamuzi ba Uganda. Nze ndaba ye direction gy'abadde akutte kuba abadde akyali muwala muto ng'afuna PhD bamututte ku tribunal ya UN nga ne Uganda judge. Olunaku lumu abadde alina okuba nga yakulira ebyobulamuzi mu Uganda. Sente ezo zonna zifudde. So government ya Uganda is losing so much. Omuntu owokusatu luuza mu kino ekintu omuwala eyamuloopa. Enkolagana wakati waabwe families zino omuwala ono gye bamujja kuba jjukira nti bano bajjaji we bafuna ba house girl batera kufuna mu families ze bamanyi oba abantu be bamanyi. Eyo enkolagana yafudde. N'omuwala ono nze nkubulire ebintu by'ennaku zino gavumenti wonna wooli esobola okukunoonya. Nze mbadde ndabanga Rwanda enoonya n'abantu ne babajja South Africa ne babatika ne babazaayo oba ne bakolerayo ekikyamu. Era omuwala ono woba olaba vidiyo eno bino byonna we biggwa eyo UK ng'ofunye obutuuze weekweke munnayuganda yenna aleme kumanya w'obeera. Olw'ensonga anything can happen to you. Ebintu by'ennaku zino olina okulowooza ng'olowooza nnyo. Kabaka Muteesa obutwa babumuleetera mu UK. Olukuobo teyalumulukira ali UK, mukazi ye yabumuleetera mu UK. It's a lot. Nze ndowooza ng'omuntu omukulu. Loser omulala Ugandan community in the diaspora. Tewali agenda kuddamu kwesiga munne kubanga buli munnayuganda wana atuuse ku Bulaaya oyambiddwako omuntu. Abantu bagenda tandika okweraliikirira bannabo nga muntu ali eyo Canada oli Germany nga toyagala muntu amanye na bifa mu njuyo olwaki kino ekyagudde kyashekinze Ugandan community in the diaspora. Buli muntu agenda kubeera nga yeekengera munne. Abantu tebagenda kuddamu kugwa mu mukwano nti nkwana muwala munnayuganda musajja munnayuganda olw'ensonga nti oba olowooza bw'amanya ebinkwatako byonna byonna singa tufuna obuzibu
Loser number 5 Munnayuganda yagala okutravelinga okujja diaspora ebweru ofiiriddwa nnyo olw'ensonga nti kati buli Munnayuganda ali wanagamba bw'oyingira enju yange n'enkusuza n'ogenda ogamba immigration nti nze yakusuza nze yakutrafikinga. Kino ekintu kirimu baluuza bangi mu kino ekintu. Loser number 6 High Commission ya Uganda mu UK, Embassy ya Uganda bali mu jitinkuula bati buli mukozi jjukira nti deputy ambassador kati oyo nayo mulimu gwe gwagenze family ye efiiriddwa emirimu gye. It is a lot baluuza bangi mu kintu kino. Kati tobeereyo otuule okitunuulire ng'agamba nti jjaji yekka gwe kyakutte nkuwadde baluuza abalimu nga ne gavumenti ye Uganda mweri Munnayuganda yagala okutambula mwoli kuba teri agenda kuddamu kwaniriza mu nju ye. Omukama abakuume yagaliza Munnayuganda munno mubeeko ebintu bye muyiga mu bino ebintu tobirabiranga awo. Yagaliza Munnayuganda munno bye bye.